Okusaba kooti etuwe ekiragiro ng'eragira Chief of Defence Forces, Inspector General of Police ne Commandant wa Special Investigation Unit ekireka wamu ne Chief of Military Intelligence Mbuya, kooti ebawe ekiragiro okusobola okuta Mwami Yusuf Kawooya eyakwatibwa wiiki ewedde naye ng'ate ateereddwa mu kifo ekitalagibwa kuteekebwamu bantu ng'amateeka bwe galagira. Ekyokubiri, asibiddwa essaawa ezisuuka essaawa 48 constitution zeragira okwatiramu omuntu osobole okumutwala mu kooti. Ekyokusatu, akubiddwa ng'ava omusaayi mu matu. Enkya tugenda kukeera wano ku kooti esobole okutuwa olunaku lirwegenda okuwulira omusango guno. Tebanaba muggulako musango gwonna bakyerowooza.